ne Bunyoro yandibadde nga Dubai ya Uganda. Bobi Wine agaaniddwa okulinnya ku ttaka ly'e Uganda. Abehoima abalese abasatira. Museveni amugambye tugenda kusobola kunfufugaza mu buli kitundu w'ogenda okuba nga oyita. Ebigambo ebya Bobi Wine agaaniddwa okulinnya ku ttaka lya Buganda. Agambye nti wano bamuzaala era alina okulinnya. Museveni amugambye tugenda kuddamu kufufugaza na kuspreadinga bigambo bya busosoze buli lw'onaagenda nga oyita. Bobi Wine ne ttiimu ye bakakasizza nti balina okutuuka ku ttaka ly'e Kampala. Wanda Boyigi agwe mukutu kwe tuli byonna mbikuleetedde ababiri bano. Kyaddaaki Bobi Wine olutalo yandibanga aluguddewo olw'ebigambo lukka tetugenda kuba nga lumala. Nkujjukiza video eno gimpere like ate obe nga ofuna ebyenjawulo bwe biti. Nkuleetedde His Excellency Bobi Wine era nga ono kutuwaza abaddeko yonna gy'abadde atambulira byonna mbikukuŋŋaanyiriza olunaku lwaleero era kiki ekyabaddewo kutuwayo eyasembeyo era na kiki kye yalangiridde ekyenjawulo ky'otasanye kubanga osubwa kakati njala okujjukiza tutambula ne Haji Miti ngono nno ye musomi wa dduwa waali okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo. Bobi Wine Robert Sentamu bwe yabadde asaidizeho email yeeyogedde ebigambo bingi nnyo era yakakasizza nti buli kimu kisoboka asinga bannayuganda baba basazeewo. Agamba yandiyagadde okubanga message eno etuuka ku buli muntu naye olw'obusobozi bw'alina oyinza obutasobola olw'ensonga nti twogerera essaawa eno takyakkirizibwa okubanga akubagana. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Benina Maaso eyo yategeezezza nti Bobi Wine ono we baali bamuwa olukusa okubanga atalaga amateeka yasobola okubanga yagamenya era kyaddaaki abo babadde tebalina enkola ndala yonna okuggyako okubanga bamusitokinga. Pametede nanga ngenda mukuba maaso era nga ye atugulira nti omukulu ono mu bimu byalina okukola bw'atyo yalemererwa okubanga abikola era y'ensonga bo tebagenda kubanga bamukkiriza okubanga amenya amateeka ge baasayininga naye bamukkiriza okutamba. We yabadde Hoima ayennyunyudde ensonga nnyingi nnyo era n'ayogera ne ku mafuta bannahoima ge balina era Bobi Wine ono mu bigambo bye ebimu ku byo yagambye abantu b'e Hoima basaanye okubanga bazuukuka olw'ensonga yakozesa ekigambo kye bayita the sleeping giants bakabejja bakaguje abali mu kwebaka olw'ensonga balina eky'obugagga eky'ensibo eky'omutaka eky'amafuta. Ebigambo bino bya Bobi Wine ngenda kuba mbikuwa ate tugenda kuba nga tweyongera. Ngenda kuba ne Fred Enanga Maaso eyo naye kasooke nkwe Bobi Wine ku bigambo byabadde ayogera. Kale no njagala okazuukusa abantu b'e Bunyoro, you are the sleeping giant. Wake up! Abantu ba Bunyoro ninywe nkote engundu ebyamire musisimuke. Eno Bunyoro ebadde nga historical wano mu Uganda. Bunyoro ebaite historical ebyeyina ebyobuhangwa hano mu Uganda kuviira ddala olukenyumako all over Africa. The Bunyoro kingdom, the Bunyoro empire is known. Africa yonna Bunyoro emanyirwe buli hati mwenjogera namwe mwebazukulu bakabalega kabalega sobola kwebaka kabalega tiyagwijagiraga kati nsaba yonna gyali kabalega buli omu amulinnya ku Yobo Bobi Wine era asuubiza n'okubanga embeera eno agenda kuba alumbako mu diaspora. Kinajjukirwa ababadde bagoberera ku Facebook awo n'emikutu emirala gyonna abantu ba mu diaspora babadde bagamba nti akyali mu kukola e Uganda nabo beetaaga ajje ayongere okubanyonyola naye nga alina tour ne Nubian Lee era nga okuliko a concert genda okuba nga happening ebweru w'eggwanga era nga ndowooza bwe mba serabidde
wiiki ng'ejjaawo bagenda kubanga bakwataganako bulungi okubanga message eno gy'agezaako kubanga aspreadinga agyongerayo. Omukulu yagambye tagenda kukkiriza bigambo bya Enanga era Kampala ayina okujja. Bannakampala abagambye mubeere bulindaala olw'ensonga yandiyagadde okubanga nammwe mwerabirako ekibadde eri. Kibadde kigambibwa nti omukulu ono abantu asomba basombe, kaakati nja kubanga nange mbikulaga era ensonga eyo Bobi Wine ey'okusomba abantu alina kyagyogeddeko. Agambye mulekerawo okwogera mbu asomba basombe olw'ensonga ye abantu bajja olw'omukwano olw'okwagala enkyukakyuka. Ne Bobi Wine ono bw'oba omwegendereza alinamu kyaleseewo ku ground naddala ebitundu byonna gy'atambulira nga bw'ozza obiraba asagala kuba nga amweyogera. Kakati eddakiika eno yennyini ngenda kuba nkuwa olumu ebigambo byasembedde ddala okwogera, then awo nja kuwa n'omwogezi wa poliisi ku nsonga eyo, awo wennyini nja kuwa ne mikwano gyaffe bano bo abategese emisinde mibunabyalo era nga Bobi Wine oyo baamuyise okuba nga agresinga omukolo guno. Bano nno bannaghetto era nga baagala omwana wa ghetto abe nga afuna enkyukakyuka ey'omulundi ogw'enjawulo. Kakati kambikulekere era tugenda kuba tweyongera okwatagana omulundi ogenda okuba nga guddako. Kakulekedde Bobi Wine n'ensonga endala zonna obe nga nawe ozirabirako. International Criminal Court, and very soon what happened to Saddam will happen to Museveni. I will tell you this also, that the police and the UPDF soldiers, all of them are on our side because they are poor like us. When you see the police officer and the UPDF officer, those are our brothers and sisters. They are standing with us. Finally, I want to thank the team of Arua of West Nile. Thank you very much, Comrade Aseka Abib. Thank you very much, all the leaders that we have here. Keep working, keep connecting. Send this message everywhere. Send it to the garden, send it to the garage, send it to the saloon, send it to the ghetto. I want you to know that the whole world is standing with us. The whole world has its cameras on the people of Uganda. I want you to know that when we chase away Museveni, that is when we are going to stop the land grabbing here in West Nile. Mpitibwa Mbabazi Isabel okuva mu Care for the Ghettos. Pastor Wilson Bugembe, bannange oba tukwebaze tutya. Toliiwo naye nkimanyi message egenda kutuukako. Thank you so much. Bannange go watubuulira enjiri. Otubuulira enjiri noga nsaba Katonda akuweeyo idea egyo ng'erikyusa obulamu bwo. Era idea eno bannange yazaalibwa kuva ku worship house. Twebaza ddala. Ekyaddala nga bwe boogedde abantu baboola like companies ziboola nnyo abaana ba ghetto. We are so happy nti Samzi, Rihamu, Home Connect, London College, Lugoba High School nti temwatuboola. Bannange tekisangika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ddala, tusiimira ddala. Tuyinayo omupiira gwa poliisi ne ghetto ng'ekigendererwa twagala kulaga poliisi nti bannange ba poliisi Enanga ne group yammwe nti omwana okubeera n'enviiri mu ghetto tekitegeeza nti mumenyi w'amateeka, kyekyateesezaawo guno omupiira. N'ekirala twagala kulaga abaana ba ghetto nti bw'olaba yunifoomu ya poliisi todduka, nabo bantu nga mmwe. So twagala kuconnectinga poliisi n'abaana ba ghetto babeere nga tebeetya, teri atya munne. Kakiiti kano kali ku mitwalo egyo. Emitwalo egyo ebiri gy'ogenda okusasula ogule kakiiti kano. Ogenda kuba otondedde omwana wa ghetto omulimu. Nga bukiiti buno tugenda busanga, osobola tukubira ku namba zaffe ze tugenda obbawa, oba tugenda busanga ku worship house.